Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 25 omwaka tuli gwa 2024 gutuvuga no speed omuyimbi David Lutalo atavuddeyo mu buwembeefu obw'ekitalo ennyo ne yeetondera His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine awamu n'eggwanga lino Uganda. David Lutalo tumujjukira nga omusajja yavaayo n'atyoboola His Excellency the President of Uganda bwe yalaba nga afunye nnyo ku maanyi era ng'asobola okuvaayo n'ayogera ensi n'emuwulira. Omukulu David Lutalo yagamba nti talina kyazzaako, bw'atyo n'agamba nti tewali amusinga era tewali amusobola. Munnange n'ategeka konsati yo olwaleero ennaku z'omwezi nga 27 omwezi guno wali ku hoteero Africana Sheraton Hotel ne munnange abantu bamulazeeko nti amaanyi g'abantu ge gasinga, bw'atyo bw'alabye ng'agenda kuswala n'agamba kajjeyo konsati eno yagitegeka mbu kupimaapima maanyi ge oba yali agapimaapima kwani nze naawe gwe nange sobola kugamba, naye nga tumujjukira bulungi nti yavaayo n'ayogera bingi ku His Excellency era n'agamba ye tamweguya. Naye kaakati ate oba bannayuganda ategedde nti asobola obbeeguya kubanga tiketi zo zibadde zimutuddemu nga takyalina kyakkola, nga ensonga eriwo yakudda mu bantu bannayuganda n'abeetondera ne bamusonyiwa. Naye nga ffe tubagamba abantu nga bano abakola ebintu bwe biti nti mumanye nti Uganda bannayuganda bajajinga, ate bannayuganda abamu ffe tutereka tukuuma obusungu. Tiketi zibadde zimutuulidde sholiwo wiikendi ejjanga ennaku z'omwezi 27 ebadde erina okubaawo, naye kitwewuunyisizza nti omukulu atuuzizza press conference Bunnambiro bw'atyo n'ategeeza nti konsati ye agiggyeyo. Obadde ofa kinensi wakayola wano omusititimbe gwa ssente munnange twakulaba wano ng'oyodde ssente empitirivu ng'ogenze musimanyanga konsati ki Naalongo, konsati gye bayita Naalongo, yes, mwayola omutitimbe gw'ensimbi n'ogamba nti bannayuganda simanyanga bakunyiigidde, bw'omaze okukuba simanyanga cricket hovo mu bannayuganda ne bakunyiigira n'otamanya nti nno wayise omukulembeze waffe mu kamwa ne tukutereka, ffe tutereka ate tusiba obusungu omanyira balala, naye bo bannayuganda abanyiivu, bannayuganda abakambwe, bannayuganda abakyamu abaagala ensi yaabwe nga bawulire balina omutima gw'eggwanga lyabwe. Bali bakyamu nga wali omuyimbi ayitibwa Dabadaba, mukyamu. So be bannayuganda balina obusungu, balina obulumi bwabwe, so tetwagala nnyo muntu ajja tuyingirira, twagala nnyo muntu ajja tumalako mirembe, twagala ggwanga lyaffe. Era kati David Lutalo ndowooza atuddemu n'atunulatunula ng'alaba konsati n'egenda musala, bw'atyo n'agamba nti kanjeyo konsati yange siina gafa na bannayuganda. Naye ng'ate tojja obujja konsati wabula weetondere bannayuganda ne bwe wanyiiza, bwe walumya emitima, bye waleetera okulumizibwa kwonna kuwatuusa ku bannansi, kubanga naawe okimanyi bulungi nti oyo yenna alwanyisa eddembe ly'abantu, alwanyisa bannayuganda abamulabe wa ggwanga lino, ekyo kimanyi bulungi tusuubira. Era tukimanyi bulungi nti naawe omanyi bulungi bannayuganda be wanyiiza nti baali balwanizi ba ddembe era baali balwanira eddembe lyabwe. Tolina kyogamba mukwano gwange David Lutalo, tolina kyogamba, tetuyinza okugamba n'okujjukiza nti kkiriza, tolina kyogamba bantu, tolina kyogamba ggwanga. Naye nga baganda bange embeera bwetyo bweri. David Lutalo ekonsati amaze okuba nga agiggyayo, atidde bambi obutiitiizi awulira afa. Wannange Mukama Katonda ono yatonda abantu abamu awulidde ng'atidde, awulira ng'atidde. David Lutalo omuliro gukutuddemu oguwulidde. Yeyo embeera embeera bwetyo bweri. David Lutalo otandise okuwulira omulimo gwa bannayuganda. Ffe twabagamba mwewanika nnyo, mulowooza nti mwabategeera ennyo, mulowooza mwabasinga, naye tubategeeza nti buli omu ajja kukiwulira mu ngeri ye. Muyinza olowooza nti muli b'amaanyi, mulowooza nti mutegeera nnyo, naye tubategeeza ahleni ya jamaa, ahleni ya marhaba, tegeera nnyo basinga. Tera bannayuganda bateresi, ojja n'okola by'okola n'olowooza nti otegeera nnyo, naye tukugamba nti ate oli bannayuganda abanyiivu. So byebyo ebiri ku David Lutalo wammwe. Konsati amaze okuba nga agiggyayo, konsati agiggyeyo. أنا من أوغندا في مشكلة
مش مشكلة كبيرة، بس مشكلة إنه في واحد من أوغندية هلأ بالسجن من شو اسمها من أبودابي. بديش أكلك بإنجليزي ولا بأوغندية عشان كل عربية يفهم علي، الشرطة يفهم شو بدك. طيب في واحدة أجت من أوغندا، أجت من أبودابي تغني، يعني الناس بيجي بغني صح؟ طيب أجت بتغني زي الناس كيف بتغني ويخلص ويروحي. غنت وخلصت. في مشكلة سال شوي بلوبلم، سال شوي منهم لأنه خلصت تغني وما بلتش تعطيهم مصاري، وبتعرف كل واحد بس تغني أو تعمل إيش الشغل لازم يعطيهم مصاري. طيب أجت تغني وخلصت وما تتهم يا مصاري. فهاي اللي كان معها عملتوا مشكلة، مش هي اللي عملتوا مشكلة، عرفتي؟ مش هي، ولا قربت إشي من الأشياء، يعني ما عملتوش ولا إشي، بس رحت تروح بالمتام مسكتوها وحطيتهم بالسجن. ليش؟ وما عملتوا إشي. طيب احنا بنقولي وتركيها لأنه ما لها مشكلة، يعني ما بقول لك وتركيها من شو اسمها لحاله. إذا عملتوا إشي لازم تقولي لي يعني عملتوا هاي وقربت هاي وأشياء بصر شو صح. إذا ما عملتوا إشي ولا قربت إشي ولا قربت أشياء خلاص وتركيها. ولا ليش مسكتيها؟ يعني الناس بيجوا بيغني بروحي، وليش هي ما عملتوا إشي ولا قربت أشياء يعني لمشكلة كبيرة امسكي وحتى بالسجن. بس هي لو ما عملتوا إشي ليش مسكتيها؟ يلا بدنا تتركيها تقلدها تروحي، بدناش إشي التانية. وإذا بدك مصاري خد المصاري لأنه ما تتحياها، عرفتي؟ خلص وتركيها ويروحي لأنه ما عملتوا إشي ولا تقربوا الزرياء. David Lutalo amagezi gajja kuddamu mpolampola. Oyinza olowooza nti oli w'amaanyi, oyinza olowooza nti oli w'akabi, oyinza olowooza nti gwasobola, oyinza olowooza nti gwamalako, naye nnyongera obajjukiza nti ono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tagambwako, takola baki ate. Tano mulema okwefula muno ate Fiki Gaza temumanyi ttaano. Mulema okwefula muno temusobola kuyita Fiki Gaza muteese naye. Mu buli kasamba mwagala ntalo mulowooza zigenda komadi. Ffe Alien tukwetaaga ng'omuyimbi waffe okitegeera. Tukwetaaga ng'omusajja waffe atusanyusa okitegeera. Gaza waba avuddeyo n'agamba ayagala kumiitinga. Ate gwe n'olaga muno toyagala mulaba. Tano guba tegugwa esa na mbera mujja kwesanga emakinde mwerabise. Osobola mukuba leero Gaza kyemmanyi n'enkya n'omukuba ne tuswa mukuba mirundi 3-5 ebyaddala. Gaza mubinawo kimanyi ngate ebyaddala tuve ku by'abantu abakomentinga nga tuvude ku by'abakadama Pro Max ebyaddala. Wano recently just mwaka guno oguwedde muwadde nga mutuula mwenna nga mulira ku mmeeza y'emu nga tewali nga tonnava kufuuka muno n'abaneesita okutuuka wano kikyoli ng'otuula ne Gaza ne mutuula ne mwogera kitegeera ng'era omuntu wakubira essimu ng'ogamba ndi wano eno ku Climax wa Gaza nkirinze. Ne kati sawa zino Fiki Gaza aba ayagala okwogera naawe atule mwogere ng'ababiri ate ggwe ng'ogamba toswamu meeti nga toswamu mulaba. Tano ebyaddala nze njogera ng'era yabaddeko ne Fiki Gaza era njogera ng'abadde ne Alien ebbanga ddene. Tano nze nkugamba bibeera tebiggwa Fiki Gaza abeera alaba nga muyisizaamu ezzalawo ekitegeera guba teguggwa era mubeera mujja kwesanga mwerabise. Jasi ekiyinza okusala omulyo nga mwemiitinze ne mwogera nga mwali mubadde mwogera emabega kubanga ebyaddala mubadde nga mwogera. Nze yenteesa yange ttaano nesaagala mukubagane kubanga Alien tukwagala ku mutima ng'omuyimbi waffe ate ne Fiki Gaza tumwagala nga ghetto youth abeereddewo buli mu ghetto yenna kubanga Fiki Gaza ttaano takiranga ku makya n'ayisa muntu maaso. Fiki Gaza alina one heart
ali ku lofiti mwana ate nga bali batuddeko ne alien ku meza yemu ne bali awamu oshegeera newe mbalaba nga munenegana saa zino guba oshegeera tukwetaga ng'omusajja waffe atusanyusa oshegeera Gaza waba avuddeyo n'agamba yagala kumiitinga ate gwe n'olaga muno toyagala mulaba tano guba teguggwa era essaawa yonna mubeera mujja kwesanga emakindi mwerabise osobola omukuba leero Gaza kyemmanyi n'enkya n'omukuba ne tusobola mukuba mirundi 3-5 ebyaddala Gaza mubinawo okimanyi ng'ate ebyaddala tuve ku by'abano abakomentinga nga tuvudde ku by'abakadama Promax ebyaddala wano recently just mwaka guno oguwedde mubadde nga mutuula mwenna nga mulira ku mmeeza y'emu nga tewali nga tonaba kufuuka muno n'abaneesita okutuuka wano kikyoli ng'otuula ne Gaza ne mutuula ne mwogera kitegeera ng'era omuntu wakubira essimu ng'ogamba ndi wano eno ku Climax ewa Gaza nkirinze ne kati ssaawa zino Fiki Gaza aba ayagala okwogera naawe atuule mwogere ng'ababiri ate ggwe ng'ogamba tosobola mumeti nga tosobola mulaba tano ebyaddala nze njogera ng'eyali abaddeko ne Fiki Gaza era njogera ng'abadde ne alina ebbanga ddene tano nze nkugamba bibeera tebiggwa Fiki Gaza abeera alaba nga amuyisizaamu ezzalawo ekitegeera guba teguggwa era mubeera mujja kwesanga mwerabise jasi ekiyinza okusala omulyo nga mwemiitinze ne mwogera nga mwali mubadde mwogera emabega kubanga ebyaddala mubadde nga mwogera nze yenteesa yange 5 ne saagala mukubagane kubanga ali entukwagala ku mutima ng'omuyimbi waffe ate ne Fiki Gaza tumwagala nga ghetto youth abeereddewo buli mu ghetto yenna kubanga Fiki Gaza 5 takiranga ku makya n'ayisa muntu maaso Fiki Gaza alina one heart ali ku lofiti mwana ate nga bali batuddeko ne alien ku meza yemu ne bali awamu oshegeera newe mbalaba nga munenegana saa zino guba teguggwa 5 nze Fiki Gaza mumanyi ebimukwatako Munyarwanda teyeguya Munyarwanda alina roya kusanga ku street n'akusala nga talina gwe yebuuzizaako saa zino mulina tuwa butuuzi ku meza ne mukkaanya ebyadda enteesa yange 5 njogera ng'abadde ne alina ebbanga ddene 5 nze nkugamba bibeera tebiggwa Fiki Gaza abeera alaba nga amuyisizaamu ezzalawo ekitegeera guba teguggwa era mubeera mujja kwesanga mwerabise jasi ekiyinza okusala omulyo nga mwemiitinze ne mwogera nga mwali mubadde mwogera emabega kubanga ebyaddala mubadde nga mwogera nze yenteesa yange 5 ne saagala mukubagane kubanga ali entukwagala ku mutima ng'omuyimbi waffe ate ne Fiki Gaza tumwagala nga ghetto youth abeereddewo buli mu ghetto yenna kubanga Fiki Gaza 5 takiranga ku makya n'ayisa muntu maaso Fiki Gaza alina one heart ali ku lofiti mwana ate nga bali batuddeko ne alien ku meza yemu ne bali awamu oshegeera newe mbalaba nga munenegana saa zino guba teguggwa 5 nze Fiki Gaza mumanyi ebimukwatako Munyarwanda teyeguya Munyarwanda alina roya kusanga ku street n'akusala nga talina gwe yebuuzizaako saa zino mulina tuwa butuuzi ku meza ne mukkaanya ebyaddala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine byonna ensonga ajja gitereeza n'abadde abalowooza nti muli b'amaanyi mwenna mujja kakkana anti omukulembeze w'eggwanga His Excellency the Executive President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine byabagamba nti mwetunulemu David Lutalo olabye nga buli kimu kikuweddeko buli kimu kikuzinze abantu tiketi baganya ozigula n'ogamba ko Josho bino ffe bye tugamba abantu bye tubabuulira Nolokuwa abamu balowooza nti munnange bye tubabuulira tebeetaaga bimanya era tebibakwatako ne batandika otuyisaamu amaaso ne batandika okukola bye baagala okukola naye ne batamanya nti nno this is Uganda for Ugandans era ne batamanya nti nno ffe nga bannayuganda tulina omulamu ogw'amaanyi era tulina omutima ogw'amaanyi okulwanirira eggwanga lyaffe lino Uganda amata obuta n'okulitereeza okulaba nga tutambula so tutambuliraawo tujja kutuuka ku buwanguzi bwe tuyaayanira era bwe tubadde tunoonya ebbanga lyonna David Lutalo ndowooza akaliro kawuliddemu